mwe ndiga mwe mbabulira amazima nze ndi mulokole muna mbabulira amazima mwe mulemesa z'abasajja ba Katonda okufuna message yaabwe kubanga muine emimwe miwanvu balokole mwe muvuma omulokole ayinza kuvuma n'ogamba ddala ono yalokoka kwera ina mwoyo mutukuvu nze sirabanga ko balokole abavuma abatayina na mwoyo mutukuvu mukamwaka bavuma n'omubuuza labo ono ndo lwe bamvuma oli bagamba nti simanyi omuwumba tuutu simanyi omukolaki andi kubanga nze nali sibimanyi siri musajja muganda Katonda takyademandinga njiri enjiri ebuuliddwa ku masimu kweri ku marediyo kweri teyina enjiri wetuuse enjiri mugiwulidde takyabanja bizimbe ebizimbe nga mu bizimbye nebira mu bisondera ebizimbe mugamba nti bitunula ng'abantu tubakuwemu nga ttaano ebizimbe mu bizimbe abalokole basiibye mulokole kyatanasiiba bwe kuba kwogera mu nnimi bannange baana bamaama enjala ebalumye batusiiza amafuta musuze mu nsiko amafuta bagabasiize ensozi tuziwalambi omunnyo omutukuvu apo ez'omukisa amazzi ag'omukisa enanasi ez'omukisa waliwo abamu bensinkana nga beetiisa obudomola oba kati babukendeza sikyabalaba eri ababulina nabasinkana nga kiwaatula eyo nga n'obudomola nga babutuwaningakawala waliwo yatadde kataapu nakalaba kituuti Katonda tugeza kumunoonyeza mu apo n'abula mu nanasi n'abula mu lumonde n'abula mu muceere n'abula kati Katonda ye alirudda wa ye fene Katonda ani yekwekako munne haleluya ye Katonda atubanja kiki obubbo musanvu bwona balina buteeka nogera mu church notambula obubbo musanvu bona ugera nasere muzijja endiganga zinase obubbo musanvu ogera ali kimukyeko wana ensigo wano maintenance n'ensigo ne kiberebya Wanange abantu mujja bamenye emitima nena amasabo gabasinga kubanga bogenda mu sabo jjajja ye bamutera wakabak kamu ka Kigali ke bamutera naye kanisa ne bwaleta akawumbi ka sente ra akateekomu nikakati kyaki kwegamba kyetunonye tugamba ebizimbe si kyaki na bizimbe kubanga ekizimbe kino tekiba kyaki kiba kya muntu ng'omuntu si kyandiga zino ezikunganya kubaza ezisonda tekiba kyandiga kiba kya muntu ne mugamba bwati bwayogera ali waggulu nnyo agambye eti gwoba osinza yekka tosinza bikatonda ebirala bireke n'ateka okutunagamba ogambye eki nja kujja mwaka ogujja tujja kiteesaako naye bwe byatuuka kakande n'agaana malayika najja nakomaga takyazze yagaanye nze nongezaayo ekanisa yonna mu Uganda wano ekanisa ganagakuza aganaasangwawo bw'aba aguluminga omwana atali wuwe owe yennyini gwafuula pasita era pasita olutandika church bwati mukazi wafuukirawo pasita nenenga baba kijjona ati ono ali musajja Katonda amafuta agamukulukutira ku kitegezo n'amuli okumpi nedda gamutuukako nnyo ekyo kyekiraga nti ekintu kya family. Export TV to the world.